Weewaawo kakati ssebo ey'eddirengo ogambye nti oloose Golodi emirundi mingi. Ogambye lumu wamuloota nga ali mitwetwe n'oddamu n'omuloota nga omukutte mu ngalo naye nga oliko akugoba n'akugoba amukusuuze naye nga tomuta. Okitegedde? Era ogambye nti omulootedde ddala emirundi mingi. Ate awo n'olabamu n'ekitundu ky'abasirikale nga bakutwalako. Kakati kankuvuunulira obubaka bwo buno. Akati ssebo Golodi kya bugagga era Golodi ekitundutundu ky'olimu kati oyinza okuba olina akalimo okola akakusasulayo busentesente. Okitegedde? Obusentesente obwo bw'ofuna kugamba bw'oba nga otambulira mu percentage gye wandibadde ofunira mu ku 100 ofunira ku percentage ndowooza eri ku 5%. Okitegedde? 5 oba 10. Okitegedde ku by'obugagga byewandibadde oba nabyo. Lubaale wakulaga nti bagagga. Lubaale wagamba nti ffe twali bagagga, ffe tuli bagagga, emisambwa gyammwe migagga. Era oyinza okusanga ku bajjajjammwe b'otaalaba nga baalina ebyabwe amataka, ebintu eby'obulungi, baalina eby'obugagga, baali bagazi, tebaali bakusaaga. Naye olwaleero akasente k'ofunayo ggwe olaba nga awo omaze olw'okuba olaba nti olinayo gw'osinga. Okitegedde? Akati nno naako k'olinawo waliwo akugoba okukakuggyako. Obugagga obulina ne totegeera kyekitundutundu kya Golodi ng'ali mitwetwe. Bakugamba obugagga olina obugagga bw'olina bw'oyita nabwo ne totegeera. Oli akugamba nti obugagga osula nabwo ne totegeera. Oli waba muvumi ayinza okuga nti kirina amaaso ne tekiraba. Kirina amaaso ne tekiraba, kirina amatu ne tekiwulira, kirina ennyindo naye tekiwunyiriza. Kati olina amala n'akusongera n'agga nti kiikyo obugagga bukiri mitwetwe ne tekitegeera. Okitegedde? Kati kyo bwe kigera ne kifunayo nusu 1000 ne kifunayo emitwalo 10 kimanyi kikola kifuna. So jjajjabe bamugamba n'akatono k'olina ku by'obugagga byaffe ke twakuwa ofunireko amagezi. Olemeddwa okufuna amagezi nako tugenda kukatwala. Kati kwe kulaba Golodi osose n'omulaba emitwetwe ate n'oddamu era mu birooto ebirala omulaba ng'omukutte naye nga waliwo akugoba omukusuza naye nga tomuta. Okitegedde? Kakati tomuta. Oli akugoba mukusuuza kumukuggyako naye tomuta. Otegeera ki? Bakugamba bw'oba oyagala obugagga bw'abajjajjabo obw'ensibo, lwana bwezizingirire buleme kuggibwako. Olunaku lwe banaawaanyisa ebyenfuna ne babiwa muganda wo omulala oba muto wo oba mukulu wo, ojja kugenda okulaba ng'eriyo omwana ameruka mu nnyumba ng'afuna ssente enzibu ng'ate ggwe oyavuwala. Ebyo tubirabyeko nnyo. Omuzadde n'azaala abaana be 6 ne mubamu abaana 2 ne babeera mu Kampala nga balina ensimbi nzibu. Okitegedde? Kyokka ate mu baana bano baalina abaasigala eno ne wabayo omwana n'atandika okusobola obumwanyimwanyi n'atandika n'aba mugaggafugge n'agaggawalira ddala. Ate ogenda okulaba kubamu ku baana be baali balina ssente ng'ate kuliko gwe bisobedde ayavuwadde. Ebiseera bye eby'omuwa n'eby'okukuuma ssente ezo teyabimanya. Babaga nti buli lw'ofuna obusente fuba okulaba ng'obukuuma bubeerewo. Era kyova olaba nti omugagga bw'afuna ssente alwana nnyo zikuuma zibeerewo azitambulira. Okitegedde? Kakati gwe k'olinawo akatono n'okkongerako okusobola okwala okozeewo ki? Kakati kyekyo nti ne ky'olina waliwo abagenda okikusuuza. Ekyo ky'oyita nakyo waliwo abagenda okikuggyako. Ezo z'empewo. Ogenda kuggibwako buli ky'olina. Obugagga oyita nabwo naye tomanyi kati bugenda kuggibwako. Okitegedde? N'ekitundutundu mw'otambulira mu lubaale weewammwe otambuliramu ekitundutundu kya Muwanga, kyekitundutundu ekireeta amayembe be basirikale bano abadde bakutwalako. Bw'olitegeera lubaale weewammwe, bw'olitegeera ennyota mw'olina okutuula, ojja kufuna ebirungi mu nsi kuba teri kintu kisinga jjembe kukola ssente. Oliko amayembe gammwe ag'ekika agammwe gannansango ag'omu nnyumba amazadde agatali masindike
agatali maloga, agatali kifaalu, agatali majinni, wabula amayembe gammwe amazadde. Oliko amayembe amakozi, amakuumi era amalezi. Kye kitundu ky'abasirikale abo abakututteko oba mu mmotoka oba ku kidduka kyabwe. Ekitegeeza nti gwe otuddemu obwamuwanga mu family. Ekitegeeza nti olinayo omwana omuwala atuddemu obuyinza bwa lubaale, gwe otuddemu obuyinza bwa mayembe. Era nga teriiyo maanyi gasinga mayembe kola ssente. N'olwekyo bagamba nti ffe ssente tutegeere, ffe ssente bw'oba totegedde ebirungi bigenda kuyita mu ngalo. Ye golodi gw'osula naye okyalina omukisa golodi emitwetu omulabako nga weebase mu kirooto. Olina omukisa nti golodi omulabako ng'omuyina mu ngalo. Ate eky'omukisa omubi oloota bakugobamu kujjako. Kati tolaba nga maaso tolinaawo ssanyu, maaso tolinaawo mirembe. Okubwesooka si kubulya. Obulangira bwe bukkeera ky'oba olina okumanya nti maaso ate ogenda kufuuka omuddu. Abantu b'olaba ng'oli eyo bonaabona naye ng'oli ameruse, mwana wa loodi biki, alina ssente nnyingi biki, kikakase nti maaso abamu bagwa. Ate abantu abasooka okubonaabona maaso bafuna emirembe. Kale nno olina kusooka kulumya bulamu bwo obusooka okusobola obulamu obujja okunyumira. Ekintu ekyo bw'oba okitegedde, njagala otandika okwezuula n'okwenoonya. Otegeere butya bw'olina okukuuma ebyobugagga by'abajjajjaabo. Gwe obikwatidde enkata n'ekisumuluzo mu kika, bw'onooba totegedde ojja kufa wayita mulangira naye nga gweyasa enkukulumbe. Okitegedde tetwakabiraba. Olina omusanga ali mukwasa nkukulumbe yenna atamidde aganga yedde nagaffe nno tuli balangira ewaffe naye nga mutamiivu era ffe tetwayasanga ngu ku mikolo naye nga atakutte embazi ali mukwasa. Okitegedde wakabalaba. Kale kansubire nti otegedde bulungi ensonga eno. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.